Gwe n'oyo omukyala mulinamuko obutakkaanya oba temweyagala? Si buteyagala. Tosobola butayagala kika kya bbaawo lwa nsonga nti gwe oba ofumbiddwayo buki? Bufumbirwa. Okiwulira? Naye tuzze okugenda okufuna obwandibadde ng'obutakkaanya ate buli famire bubeeramu olw'ensonga nti senga otunuulira omukyala oyo katugeze ng'ekyokusaba ssente kye yalumiriza ekyokutta nazaala we ekyo sisobola nze kutta mwami wange sobola kutta nazaala wange ate n'ekirala sisobola kukwata abaana bange ne mbamuwa. Okiwulira? Nga abaana ba kika kyabwe naye gwe okusinziira nga bwe wayogera naye n'ebigambo bye yaŋŋamba osobola okukwata abaana abange ne mbamuwa. Omwami wange famire ye yali agimanyi. Okiwulira ng'era agitegeera bulungi. Okiwulira? Ate yannyinnyonnyola n'enkola ki? N'entegeera. Okiwulira? Ne mugaa naye lwaki tobagambye n'aŋŋamba nedda. Ate kino kyagamba nti omujja wange yafuna pressure. Tekyaliwo. Nze nina obukakafu nti oyo omukyala teyafuna pressure ate tewaliwo pressure yonna. Okiwulira? Beera naye naye nga takola ki? Nga tanjagala. Nga musika muzze n'omusika mukola bwe naye ng'era olaba omuntu gw'osika takola ki? Takwagala. Okiwulira? Nali saagala kumanya nti abo balamu bange awo nkyayinawo ki? Obuyinza. Okiwulira? Kubanga olwedde ne koolo lwennyini olw'okuziika omwami wange basooka kunsaba ndagaano. Ompulira? Mutuwe ebintu ebyagiraano saasigaza ntebe saasigaza kabada baabitikka byonna ne babikola ki? Nga weeri. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abalungi abatulaba munansonyi wanduddewo okuzza omukyalo no Aisha naye lwa nsonga twafunamuko obutakkaanya nze naye ekisooka yali teyagala nkyaze mulamu we naye nze nenkola amawagali nenkola ki ne mukyaza naye twamala ne tukwatagana naye era n'akkiriza okukomawo mu kamera. Mwebale kutulaba mwebale kusubscribinga Sozo Property tutunda ttaka emitwalo 15 gy'osiba ku ttaka lyo tulitereka ojja ng'omalayo mpola tulikuwa bulambalamba yeffeffeka abatunda ettaka ku kibanja mpola tolina kampani ndala gy'ogenda kusanga etunda ttaka ku kibanja mpola baba ba Sozo Property Consultants bokka. Bannaffe aba London Quality UG bano batunda electronics ez'omulembe ebyuma ebyoza amasa engoye ebyuma ebyoza engoye paasi pako kwegamba buli kyomanyi ekintu eky'omulembe ekikozesa amasannyalaze aba London Quality UG bakirina basangibwawo Kamukamu Plaza banoonyeko bulambalamba. Nsanyusa okulaba. Osiibye otya madamu Adija? Nsiibye bulungi. Osiibye otya? Gyebaleko. Kale naye gyebale. Wali wanyiigira? Era ndi munyiivu lwa nsonga bannamawulire muli bazibu okusinziira ku bintu bye nakunyumiza mu butuufu n'okwata mulamu wange ate n'omuleeta mu kamera n'empulira bubi. I know naye n'okusinziira oyo omukazi bye yanyumiza nali njagala okutegeera amazima naye kirungi twategeeraganye nze naawe so sikusuubira kumpisaamu ggaali yadde nga ebyo byaliwo kati era tolaba nti kikuyambye n'ombuulira ddala amazima agasembayo kw'oyo omukyala saali gategedde. Buuza ku batulaba. Abatulaba musiibye mutya? Gyebaleko. Mwebale kulaba nnaku yange, mwebale kunsaasira nakumpa magezi. Okuva lwe nakuleka luli oli otya? Nafunawo k'enjawulo. Nafunawo amagezi ag'enjawulo. Abantu bazze bakulagirira amagezi. Abantu bazze bandagirira amagezi ag'enjawulo. N'eri embeera si ey'amaanyi ennyo kati. Lwakuba emmeeme yange yasiikuuse nga maze okulaba mulamu wange. Ng'akuvuma. Nga nvuma. Gwe n'oyo omukyala mulinamuko obutakkaanya oba temweyagala? Si buteyagala. Tosobola butayagala kika kya bbaawo lwa nsonga nti gwe oba ofumbiddwayo buki? Bufumbirwa. Okiwulira? Naye tuzze okugenda okufuna obwandibadde ng'obutakkaanya ate buli famire bubeeramu olw'ensonga nti senga otunuulira omukyala oyo katugeze ng'ekyokusaba ssente kye yalumiriza ekyokutta nazaala we ekyo sisobola nze kutta mwami wange sobola kutta nazaala wange ate n'ekirala sisobola kukwata abaana bange ne mbamuwa. Okiwulira? Abaana mbo si ba kika kyo. Nga
abaana ba kika kyabwe naye gwe okusinziira nga bwe wayogera naye n'ebigambo bye yaŋŋamba osobola okukwata abaana abange ne mbamuwa ye ate n'abawaani nga nazaala wange ne mukyalo taliiyo mukyalo taliyo naye mwennyini omumwe yeyerusiza talina magezi mbuuza nti atya ekisooka naye mwennyini si mufumbo bamukwata lubona yatugamba mbu nno mufumbo nedda nnyabo era amaka ge twakoleramu wa bugema gaali gago mukyala si mufumbo bamukwata lubona n'ebyawongo era n'abaana n'abasitula bali mu kyalo ate mukyalo babeerayo nani ng'ogambye maama we yafa anti waliyo omuganda waabwe yabalabirira jjajja abaana ye yafa omutuufu kati jjajja ayandibadde ng'omusika okiwulira bwe balekawo mu nnyumba yayina abaana ye mwennyini yeeremereddwa ompulira ate nze nsitule abaana abange mbamukwase abateekewa tekisoboka okiwulire ekyo kyo tekisoboka ekyokubiri kye yaŋŋamba nti maama we namuviirako okubeera ng'afa madamu omukazi saamuyiirako mazzi ate saamuyiirako ddagala maama we ekisooka bwe yajjanga ewange yeekwekakwekanga wabanga omulese mu ntebe ogenda omusanga nga yeekwese mabega w'oluggi ng'omwana omuto oluusi omusanga wansi w'emmeeza ennene okiwulira wansi wa dayiningi ne weebuuza omuntu omukulu omuwala byonna nga bwe wabiŋŋamba eno mabega wa kamera tewabyogerako nabimugamba nga tuli naye nagamba nti maama we yayagalanga nnyo kekaali nga akafo kawo wansi wa dayiningi nga wasiza ebijanjalo n'ekyokulala ng'oyagala agwe mu gundi mu mukamwana abeeraani nazaala we tamuzira naye nkubuulire amazima amatuufu gali nti omukyala sayidi yaabwe nkyamu okiwulira mwekati kale ndayika nkuvuzeemu sipiidi oba si kyo ndowooza oyagadde otuukire ku key points omukyala oyo ze yayogerako naye bwe nkuddizaayo ddala waneeno ku mukolo kiki ddala bbaawo kye yakugamba ekyamulemesa okujja ku mukolo ekyamulemesa okujja ku mukolo nina ebintu bye nali saateeka mu lujjudde waaliwo mujja wange kisooke buli muntu abeera naki n'omujja we ate omusajja waffe musiraamu okiwulira ekituufu kyo kyali bwe kiti Adija omwami wange famire ye yali agimanyi okiwulira ng'era agitegeera bulungi okiwulira ate yannyinnyonnyola n'enkola ki n'entegeera okiwulira ne mugaa naye lwaki tobagambye naŋŋamba nedda ate kino kyagamba nti omujja wange yafuna puresha tekyaliwo nze nina obukakafu nti oyo omukyala teyafuna puresha ate tewaliwo puresha yonna okiwulira ekitegeeza yateekawo embeera yateekawo ye mwennyini embeera n'oyo omulamu wange okiwulira naye nga tewaliwo buzibu bwonna ompulira yali si mulwadde ate nebiri Adija amazima amatuufu ye ate ne bwanaakayana ne bwanayomba baali bamwanjuddewa nze neetegereza nze nasigala ndi mu kala yange ekisooka omwami wange first of all oyo omukyala teyanjagalirawo omwana muwala oyo nga muto ompulira nabeera naye naye nga takola ki nga tanjagala nga musika muze n'omusika mukola bwe naye ng'era olaba omuntu gw'osika takola ki takwagala okiwulira kati nekijja kibeerawo olaba ne ku mwana wange eyasooka mbeera olubuto ntuuka ogenda mu ddwaliro omuntu gw'olese ewaka n'atakwata wadde ensonyi n'agakanjije muki mu ddwaliro ngende ndaba abaazadde twali tubeera naye ng'ava mu kyalo n'akola ki n'ajjaawo okiwulira naye teyalinnyayo paka kuzaala paka kudda waka kye yasookerako kimanyi kaana kalenzi nga muzadde kaddugavu nga mmwe kati mulamu wo bwaggambe
gwe kunsinzira kweyembera owulira yakula ye mweru ye ate yakula mweru ye yerusa bwe yerusa. I'm so sorry. Talina comfortable mweyembera mwakola ki mwali kati wano bawo ye yababuulira ku mikolo teyababuulira what really happened tonanzira nze seekakasa nti oba yabagamba naye nze yaŋŋamba ekintu kimu teyabagamba baanoonyerezanga bo mu buzibu bwabwe ne balyoka bamanya ebikola ki. Kati omuwala ono avadde ewuwo okugenda yavaawo ng'afunye oli omwami we wazaalamu abaana. Ani asiibula ani Adija ani asiibula ani omanye embiranye yali awo naye teyali ki teyali nnyangu okiwulira kuba mugamba ogenda mukyamu nti nze gye njagala kati muyinza okukwatagana era gye yayagala gye yafunira embeera etali nnungi kutuuka abaana be bateeka mu kyalo byali bingi Adija ebintu bingi ebya famire naye kyekituufu kiri nti oba ayagala oba tayagala ebintu abazadde baabirya okiwulira wadde omukolo tegwaliwo naye bazadde bange ebintu bakola ki baabirya kati talina kyakola agume buki bugumi. Ekirala abaana basuubira nti ŋŋenda bamuwa sisobola bw'aba yeeremererwa ate so akwata abaana bange nembawo omuntu eyakola ki eyeeremererwa kale twandibadde tugamba nti ekitugatta ennyo maama wankubadde omwami yafa naye kati naye maama yennyini taliiwo okiwulira ekitegeeza ekirina otugatta eiza afiiriddwa oba nkoze eki nfiiriddwa awo Adija ki kiryoke kuba ewa maama ffenna tukola ki tumanyiiwo tusobola okugenda ne tukola ki ne tukola ekizibu ekiba kizze naye ekyokukwata abaana bange mbamuwe tekijja kusoboka. Omukazi ono nga takwagala oba ddala y'embeera eyaliwo omukazi ng'ayogera bingi bukyayi wamukola ki siina kye namukola naye ekituufu kye namukola nti baasabanga ssente omwami wange oluusi ezitaali mbeerangawo ng'ate agenda okuŋŋa mpereza yakakadde mukadde ali bw'ati mpereza bwe ziti nga mu dduuka teziriimu okiwulira nga nze ndi mu kontrol naye nga ne mu dduuka tezikola ki teziriimu ate abakyala gwe oba omanyi ensawo yabbaawo kati ate wamugambanga nti munnaye mwami ssente tezikola ki ye n'abaga mulindeemu bajjukira omwami tagamba direct nti ssente tezikola ki teziriiwo aga mulindeemu kati nga bo balabanga nze abakola ki abalemesa naye nga nabo bennyini tebasooka kwetunulamu kulaba nti mubutuufu gye tusika ssente bo bali batya kwe kuli ez'obulwadde kuliko ez'empeke bali tebakyalima tebakyalina kye bakola wabula basuubira ssente Kampala buli mwezi kumpi nga tulinga abasasulira ennyumba ompulira buli mwezi aba ayagala akakadde buli mwezi ayagala Adija ku bizinesi z'e Kampala buli bizinesi bw'obeera ogijjamu akakadde buli mwezi mbutuufu nga kuliko okusoma kuliko buli kyetaagisa osobola oyitawo mbuwagoba mulamuwo mbuwagoba ani mujjawo mu dduuka Adija nze omwami agenda okumpasa yansanga waffe weyanjija ne tupangisa ennyumba ne tuva mu bupangisa n'alyoka agula poloti eyo ng'erimu ennyumba eyo ompulira maama wange ne tubeera eno ono omulamu wange yansanga mu muzigo mu bizinesi sina gwe nasangamu okiwulira kuba yanjija waka naŋŋamba jangu okole ki onnyambeko wetwali luli mu interview watugamba nti nno wali olinawo okolera wali otulimba oba bino byaliwo after ng'omaze okuva ku guli omulimu nojja mu business byaliwo after nga mmaze okuva ku mulimu ate oluusi bwe nabanga sikoze eri nangenda ne muyambako okiwulira kubanga mwalingamu oluusi abakozi bamukyankalanyiza tebaliiwo okubalirira ebitabo nagamba jangu okole ki onnyambeko owulira kati nga tuzannya bwe tutyo bwe twabeerangawo mbu bizinesi zaali zamugjawo n'oziyingiramu ati awo wenneebuuliza mugjawo yali talina bulungi magezi gabala bitabo mu bye yayogedde byonna mujja wange yajjako ku dduuka okwo nansangako
Ekitegeeza teyaliiwo bizinesi tezaali zize. Senga yagambye nti mujjange yansangawo koba ne twekuba ne tubako kitwaye ate naye nnyini tansangangawo. Ompulira? Nakimanya nti gyali bikoze eki biwedde. Ompulira? Kuba tewali muntu gwatakola ki gwe batagattako. Naye tajjangako ku dduuka sitwalanko bizinesi za mwami wange nga nzijja ku mukyala mulala. Bizinesi zaali za mwami wange. Abalungi abatulaba tuli ne Aisha tukomyewo mu paati endala. Twasooka nno ne tulemagana bubi nnyo. Era olunaku olwaleero wenza okumulaba ndowooza ogira vidiyo ngikwatisiza ssimu. Sizze na kamera nga siina gawere nnemba naye ngambye kati kaŋŋende ekijja kijje wakkiriza nga kkiriza nga tutandikira awo oba omuliro guli oba tekuli tusimbula busimbuzi. Mwebale kutulaba, mwebale kusubscribinga. Bwe nkuzaayo ku kyamaama okubeera nti yali atuula wansi wa dining tewakiggusiza. Maama we okutuula wansi wa dining wabadde okyannyonnyola nti maama we yali yeekweka. Kati gwe wava ku ky'okuyiira nnyazaala w'amazzi. Mbu wamuyiira oba musulo bw'oba wamuyiira ddagala. Madamu Adija. Maama bwe yalwala teyadda ngulu n'afa. Madamu Adija. Ekyamaama maama saamuyiira ku mazzi. Maama yali alina obuzeebwe nga bwajje wa mutabani we akola obukolomooni bwe ng'omuntu omukulu yeekweka wansi wa dayiningi naye ekyo tekyali kikulu. Okiwulira nali mpitawo ne neetega amazzi ne gasammukira maama. Okiwulira kubanga nali mpita ku dayiningi abaana nga baseseeyo ki entebe ne neetega amazzi ne gasammukira maama. Maama n'agamba nti muyiridde amazzi. Ompulira naye nga maama kuva dda yalinga muki mulwadde. Okiwulira mu kyalo yabeerangawo puresha zinkuba sukali leero alinnye leero embeera sigitegeera era ssente zaavanga mu dduuka muno mutabani we n'akola ki n'azimutwalira. Okiwulira kati bw'oŋŋamba nti obulwadde bwavako olwo ng'ate sitiiru ng'ekyali kimuleese yali azze mutabani we amufunire esente agende mulago batandika omumukolako. Okiwulira ng'agamba nti nze mulemesezza mutabani we omuweereza sente okuva mu kyalo ajje bamukole ki bamukoleko kati kayeetuukire ne muleka n'akola ki ne yeetuukira ate era bulijjo yalinga ajja n'azikola ki n'azinona nga bw'aba aluddewo mumala munnyonnyola nti kati maama eno embeera eri bweti eno embeera eri bweti. Okiwulira kati maama saamuyiirako mazzi ate maama yali ayina endwadde ze nga ne nali sinnafumbirwa mwami wange era sitiiru yalinga mulwadde. Ekyamaama buli lwe mulowoozaako ga amazima amatuufu mukyalo oli yakolanga katemba. Ayina ebintu bye yakola olunaku olwo nze kyannema n'okutegeera Madamu Adija. Ompulira mba nina amazzi nga njija nali simugambye kuwaata mmere nali siina kye mugambye kukola wabula ndi eri ndi mu sinki ntegeka mmale okoza ebintu nje tujjule ngenda okuyitawo nga sitiiru awaasa emmere ate emmere yayidde. Ompulira ayina katemba gwe yakolanga nga ye maama. Olunaku olwo nze nno kye nasooka n'okulowooza nga nze nasinga n'okukosebwa mukyala kuba nze naseerera nze nakubawo omugongo. Ompulira naye nali nkyali mu bulumi nkyalina mu kukaaba maama n'akuba omulanga mangu nnyo n'ajjayo essimu n'akubira mutabani we n'amugamba mukazi wanzise anjiridde amazzi agookya akoze biki. Baawaffe ebiseera ebyo nga emmotoka weeri senga walaba omwami sipiidi gye yatuukirako okujja okunona nnyina amutwale mu ddwaliro Madamu Adija nga toyinza kikkiriza yatuuka ne yeebuuza n'okwebuuza ku mwenna ani alimba ani ali obubi byamusobera n'atuuka n'atuula mu ntebe nze mwennyini ne ŋŋamba geetikipa nti nnyambaako ntwale muki mu ddwaliro bankebere muki. Omwami yansanga busanzira muki ne ono yamuddusa mu kilinika eziri awo ng'aliwo kyabadde ng'akaaba okukamala muyiridde amazzi agookya tegayina bwe galaga. Madamu Adija amaka ye maama simwogerako obi mukama nsonyiwe naye yakola katemba we ate ne bawala be nga bali bakola ki maama n'abaana baali tebayina we baawukanira. Ng'era bwe walabye muwala we ne maama
ate nze kyanneewu ekibaawula ndowooza ate ekyasinga ng'okuneewuunyisa munda mu nze balinga tebanjagala okiwulira naye ng'ate ewange gye bazungira naye yali ayina amaka mujja wange yali ayina amaka ngera naye yeetongula lwaki si gye banzungiranga muganda waabwe yabeeranga nnyo ewuwo ate nga baagala nnyo okubeera kumpi. Madaamu Adija ebifo byali 3 nze gwe baali tebaagala bali basobola okunjijamu waliwo ekyamujja wange waliwo edduuka awo wonna bandisisinkaganye bampulira naye bajjanga ewange nga balinga abalina kye bannoonyaamu ekintu ekinene oba mwami angobe oba omwami akola tya byalinga bingi mukyala abakyala tufumbira mu bugubi naye nze nafumbira mu bugubi naye ate omwami wange yasigala akyanjagala ng'era nfaako era Madaamu Adija ebintu bizibu naye omukyala oyo mulamu wange kubeera tukyalabagana era tujja labagana tujja kwesanga buli wantu bubakuyitanga mu family meeting boogere ku by'omusajja okumuziika mu kibanja ekitali kikye mbu nga toyagala kugenda naye bannange Madaamu Adija tutandikire ku mwami yennyini olunaku lwe yawummula bo bennyini baleeta ensasagge nga baagala kunkuba ompulira kubanga baŋŋamba wetutuukira awo ojja kutulaba okiwulira maama wange neŋŋenda nensaba obukuumi ompulira maama kati mweyo ensasagge bagambye we batuukira ate era we baatuukira we baatandikira ensasagge okiwulira we baatuukira we baatandikira ensasagge kuba ne maama yennyini ajja ayambadde engoye ezo 2 Mama n'omutabani ani yasooka okufa? Mutabani we. Omukyala yatugamba nti nno maama waabwe nedda mutabani we. Mutabani we ye yasooka. Okiwulira? Yajja yambadde engoye ezi. N'alyoka ajjamu esooka n'abuuza nti nze bwe gabanga gegange agamuyonsa. Gwe muka mwana ojja kundaba. Yakola akatemba. Ekirungi nti waliwo abasirikale ne baŋŋamba sooka obaviire bano ffe tusigale nga tukola ebintu ebigenda mu maaso naye baakola ebintu bingi ku lunaku lwa muganda we oyo ekiraga nti mbutuufu tebanjagala naye nze era tebalikeera ku makya ne banjagala era ekituufu kyo kiri nti okubeera mu bulamu bwabwe abadde mwami wange okuddamu okweyongera ewala n'obulamu bwabwe baana bange. Kiki kyakuziikisa omusajja mu kibanja ekitali kiki ne bamuziika ng'omubbi oba ng'omuntu eyakola omusango ku nsi? Oyo kyanziikisa omwami wange omuntu yenna bwe yeetuga tebamusitwa mukola ki? Mutwala. Twabisangawo. Okiwulira? Tebisobola vvaawo. Lwaki wamuziika mu kibanja ekitali kyammwe kyanne? Madaamu Adija ekibanja kyaffe ffe twali twagulawo. Luli eri waŋŋamba nti ekibanja si kyammwe. Madaamu Adija olw'ensonga nti mulimu embeera nali saagala kumanya nti abo balamu bange awo nkyayinawo ki obuyinza okiwulira kubanga olwedde ne koolo lwennyini olw'okuziika omwami wange basooka kunsaba ndagaano ompulira mutuwe ebintu ebyagiraano saasigaza ntebe saasigaza kabada baabitikka byonna ne babikola ki nga weeri omulimu gwe gwali mulimu omulimu gwabwe gwali mulimu gwali gwa kukuuma nze ne bakuuma ne wali abantu obutakola ki obutakosebwa bamala okutukuuma embeera n'ebeera nnungi naye afuta nga basuzeewo abakyala abo ne bagenda ne banona emmotoka ne bagireeta enkeera ne batandika okutikka nga bakola ki siyina gwe nanyegadde ekigambo n'ekyo bandekerako omufaliso gwa mwami wange gwe bandekera n'obugoye bw'abaana ompulira maama wange kati nali sisobola bagamba nti nkyalina obuyinza muki era nsuubira bwana balabye vidiyo eno ayinza okutaamuuka naye Madaamu Adija
togenda muzza naye ajja kujja atandika okukola ki okuntawaanya naye kyaba amanya nti ate ekyo ekifo tusigala tukirambula kubanga nali sisobola kitunda sibangako musiru kutuuka kutunda kifo kyaki kya mwami wange kuba sina ngenda mujja okiwulira ate nemba nga tutuuse kusaba oba kubaako kye tukola tulina kikolerera wa olw'ensonga embeera gye nalaba mu famire ompulira eyo embeera iziti yantuukako biki bibaddewo naye era waali omwami wange ate era waali andaba njagala n'abaana bange awo baamuziika ate era sigenda tundawo kati mukyala Dija bwenkera ku makya nentundawo abaana bonna abalaga ki era naabawaaki nze navaawo nenzira ewaffe ne bamanya nti ntunzeewo naye nga ndiwa ndibuka naye nga okuvaawo ze ensonga ziri ze nakunnyonnyola ompulira ezinnemesa okukola ki okubeerawo ndi okubeera nga wendi nti omusajja mukola ki mulaba owulira kati madamu Adija sobola kubeera musiru kutuuka nga bo beyerusa omuntu wetosobola kwekkiririzaamu notuuka okweyerusa notekkiriza ekyo Katonda kyeyakuwa ng'ate nkere ku makya ntunde awali omwami wange newankubadde yettabwesi naye abaana be balina okuba nga bakola ki bajja omulabako okiwulira ekifo ekizibu kye nninamu nti omwami mutya omwami bwe musanga ekifaananyi ekyo kyendabamu n'okuteekamu abaki abapangisa ebintu nali nabikunnyonnyola ng'omuntu nga byensinga okwetaaga kiwulira naye kati ye nali soba bagamba nti ekifo nkyakinamu obuyinza oba basobolera okutikka ebiri mu nnyumba ne basobola okunsaba endagaano maama ki kye nandisigazza kiki nandisagazza ajjati Adija weetaaga okusabira ennyo omuzimu ogwo kulekerawo okutawaanya nalaba abantu bagamba mu comment section ng'olabye kati wakola mikolo egyaki gye bakola ng'omuntu afiiriddwa era omukazi yagamba nti ekyakuleeta mu maka ago era kye wakozesa okubeera mu maka ago kye kikusibyeko omuzimu madamu Adija siina kintu kyonna kye nakozesa madamu Adija siina kintu kyonna kye nakozesa mpozi ng'oŋŋamba nti bo obutali butebenkefu bwabwe nga be basitula bba wange okuba nga ntawaanya olw'okuba nga nasigaza amaka gano olw'ensonga nti badde tebamanyi nti nagakola ki nagasigaza okiwulira badde tebamanyi nti nakola ki ti nagasigaza awo bw'oŋŋamba bw'otyo omampulira naye nze eri omwami wange n'okuyingira maka siina kintu kyonna kye nakola bannange abaalaba emboozi y'omukyalo ono mujjukira bulungi omukazi teyavaayoko okusaba buyambi nti talina ssente mbu kiki omukazi yajja kunoonya ekintu kimu muzimu butya bwe guyinza okuwummula alekeraawo okugulaba agulaba nga gulinnya booda ngulaba nga guli mu buli nsonda bwe mba nina wendi nti oba nva mu kiyigo ne mwekanga bwe mba nga nina layifu nga we mba nga ntuuse oba omuntu omulala nga atuuse gyendi ate ndaba mujje ate nga nali nina ekirowoozo nga nze nga ndowooza nti siri mukadde nnyo nfuneyo omuntu omulala tukuze abaana bano kiri kitya nkwagaliza ekyami ekirungi oteesa otya ggwe nteesa bulungi omukazi yagamba mbu wali olina omukolo mbu omukolo ne gukulema ogwokubiri siyina mukolo bajja n'ekipali mbw'olina ekipali ky'emikolo mbw'oliko ekipali ky'emikolo nabo be bagukulemesa madamu Adija siyina kipali kya mukolo ekyo kyo nkyekakasa senga nali nina ekipali ky'omukolo omwami teyandituuse ne bazadde bange tebandiridde biki bintu naye ebintu baabirya wadde yajja kiro ebintu babikola ki n'okutuuka yakola ki maama gwe omuntu alina ekipali omusajja n'alwana mu mbeera gye yayitamu gye nakunyumiza n'atuuka nedda nnyabo mbwagwe yali tatuuyanye mazzi talina nkuba yamukuba mbwezo zaali ntuuyo mukyala we yali ali bubi ng'akapuleesa naye Mukama Katonda omulungi mukyala
Mukyala mulungi yali afa pulesa. Tekisoboka. Sina kindi oyo Katemba waabwe. Tekisoboka. Sina kindi oyo ki? Katemba waabwe. Ekirala mpozi yagamba ate yagamba mbu walinga ng'okweka ennyama mbu nga bwe bagula ennyama awaka mbu bw'olaba omuwala azze okukyala wano ng'avuddewo. Mbu lwe yakomangawo okukyala ssenga w'abaana mbu ng'okweka enva. Madamu Adija kati ekyo simanyi oba neegaane oba nzikirize oba nkole ntya naye nze kyemmanyi kye kino. Nze kyemmanyi kye kino era kye nakolanga. Mwami bwe yagulanga enva kirezi n'obala nti emu yakulya kyaggulo emu yakyamisana. Ne musenako ez'ekyemisana zonna ne zikola ki? Ne ziggwako. Gy'oziterese wasanganga bakoze eki? Baziggyeyo ez'ekyeggulo ne weebuuza mu firiigi waggulu gye tuziteeka nga tumaze osenako ezo waggulu mu kabada nga temulinva. Ate nno Madamu Adija nina nze ebintu bye nnanyumirwa mu maka gange. Banga tebaziggyeyo baalyangako ne bakuyiiramu omunnyo nga mungi nnyo. Bwebanga oyozezza engoye nina ebintu ze byesagamba nga bakwata engoye ezo ne bazinnyika mu kamulali oba ne bazisuula mu ttaka. Oli n'ayitawo bw'ati kuwaya n'aziyiwa n'osanga ziyiise naye nga tayiwaako olwange tebalukwatako. Ez'abaana tebazikwatako wabula bayiwa za muganda waabwe. Okiwulira enva nenga munnaye kansooka ensenengako ez'omwami zisengawa emabbali ezisigadde bali omu akole kyakola ki kyayagala. Kati ku z'omwami bwe nasenerangako ezange olwo lwabanga lutalo mbakweseeko ki enva naye bwe nzireka awamu bayiwamu omunnyo bongeramu kamulali walinga olina kukola ki mu makaago. Era ng'omukyala you take action. Olina okusenako z'osenyeeko n'ozissa ebbali munne bo bakole bakola ki. Awo waliwo Katemba mukyala nga bazirya ne ziggwamu ne bakuba essimu mu budde bw'okujjula bwennyini omwami n'atuuka n'alyoka agamba nga ate bano tebafunye enva n'omunnyonnyola n'akwata ezize n'azibawa naye nga gwe Katemba yenna wamulabye akoze ki nga n'enva weeziri. Okiwulira? Nentuusa ekiseera ne mugamba bw'obanga weebali jangu ng'olidde ekyeggulo nze nange ndyeko ezange kubanga nze sigenda kusobola kulaba nga nkuterekedde enva bw'ozikwata bw'oziwa abalidde ezaabwe ne bazikola ki kulemenga okuyomba. Solution nebeerawo mu maka. Baakola buli ekiwulira nti kisobola okunnemesa amaka. Naye kye neebuuza ebyo byonna baabikola amaka gano baali bagaagala bagabeeremu. Baba baagala bagatunde bagabane ssente. Ekyo tekijja kusoboka. Era n'embirooto byabwe tekijja soboka ate tekirisoboka. Tekirisoboka leero nga ndi mulamu ate tali tekirisoboka nga nfudde. Omusajja gwenga akugira mbiro lwaki tomukono. Madamu Adija munnange nno mu bizibu byange tebwandisekeddemu. Siri mu kusekeramu naye kwegamba naawe weewaze nnyo. Seewaze naye bwe kibanga kyekyo tekijja soboka. Awo waakiri ofiirawo awo waakiri omuzimu kutugumbu. Ye ate banaamanya batya? Tebajja kumanya kubanga bo bamanyi amaka nagatunda ne muganda waabwe ne mutundiramu. Kubeera batulaba bategedde. Ne baba bategedde tebatawaana kusalawo. Kuba ekijjo batuukako tebajja. Awo tuba tugendagenda mu mateeka era kati tugenda kweyongerayo mu mateeka. Ekiwulire pozi bakole enkola zaabwe ze batera okukola zeziriwo. Ate kati gwe ntuuka okulaba nga ndaba bba wange enkola ki kati bingi kati byentandise n'okulowooza mu mutwe. Bingi Madamu Adija bingi. Olina ebyakutuukako ko ng'omukyala embeera yonna etali nnambula okufunga ogyeko ey'okulaba omwami. Okuggyako wali okunkambuwalira awo ng'afudde n'ebigambo ebisongovu bye bampeereza ng'era bye babimpeereza kati
naye bye badde sibiinaako buzibu kujjako ekibadde ekizibu kyange kyekino ekyabutayongerayo bulamu bwange mu maaso olw'ekifaananyi kiri kyenkola kyenfuna kyekyokka. Ate era abaana tebeeraliikirira bali mukula seera bina bituuse bajja kudda mu mikono gyabwe naye kati obudde buno nga beeremereddwa nange neeremereddwa ekyo tebakirowoozaako era tebakiroota kikyali kizibu. Banaye byabajja n'abajja nabagamba temuteekayo kyammwe ate bamulamu muve mu bufumbo bwa baganda bammwe musse baganda bammwe mulemeseza baganda bammwe essanyu mugende mufumbire mufune abasajja oba mufune emirimu mukole ndi mulamu ali bize kati ng'oyo senga obudde buno mufumbo banneegayirira bwegayiri yingira oli nga mpu yasaagala nakwaba waafuna bufunye mukisa naye kati ng'oyo nze muweera amagezi ayongereyo obulamu bwe mu maaso aleme obbukakkanyiza wansi w'obulamu obulala oba sekyaddeyo mukyala alimira abaana be kubanga ali mu balimira si ye yaba muzaalamu ako nako takeerabira waba yeeyerusa yejjukire teri waliyo alimira abaana be omulira bw'aba yeeyerusa ng'afuna ez'ekizigo ajjukire nti enkumbi eri ekola ki emuyita simusabudde njogera amazima omukazi nga yali ebuukana na bigambo wano yamanyi ebitayisikana mukama yamanyi Madamu Adija yamanyi kati ye mujja bali mu mbeera ki batugamba mbu wamuloga puleesa zamukuba ali omukyala abonaabona abaana be bozangoye ku mizigo Madamu Adija omusajja teyabalekera nnyumba bo Madamu Adija nze nsinga kumanya byange ebyoli byamanyi ebyoli yakola ki era bw'oba obyagala bibuuze mulamu oyo yennyini kubanga omulamu yagatta oluganda okiwulira kati yo obubi bwamumanyiiko n'abaana be naye ate Madamu Adija akandowoozeemu ng'omuntu bali abaana babooza ebintu ku kyalo ng'ate ayagala bano abatayoza bintu ku kyalo oba nze ndowo ani agenda okutegeka ani naawe ndekaamu asooka anoona abooza ebintu ategeka abo nange kwe naalabira nkwate bano mbakole ki awo tunaaba kijja kuba tekikoze bulungi mukwano akole ku ekyo kubanga eri sayidi agimanyi nnyo neena agimanyi nnyo kati asooka ageraageranye ayambeko sayidi emu naffe tufune ekinyegenyege tugire naye ate sisuubira nti abaana basobola obeera naye kuba yabeererako nabo ng'engolo zifuuka ngolo n'emisuno gifuuka misuno kati awo mpozi nga bakuze naye kati tatawaana anoonye ebyakola ebirala ebyobufumbo nga si byangu bwe bityo bwe bitambula ndowooza mu nsi oba si ekyo ffe twatunula obubi naye bambi nkwagaddeko ekintu kimu tokozesa lulimi lubi tokozesa lulimi lubi yadde n'akamu omuntu omubuuliridde omurizonize out kakasa ategedde nze bannaye siwabeera ku sayidi y'abamulamu sobola okubawuliriza naye nze siyinza kubeera ku sayidi yange bannamawulire muli bazibu Madamu Adija muli bazibu era toba kunkwatiriza kadde siddana mu bintu byo sorry naye naawe kati olaba nti kati kikuyambyeko abantu bagenda kukubuulira amagezi nga gava ku ntobo ya mitima gyabwe nimbyamma bajja kumpa amagezi okuva ku ntobo y'emitima gyabwe naye bampe ku gali agasinga okumalawo kiri ekizibu nsooke nnyongera obulamu bwange mu maaso nange mbadde sinnalukuwa omukyala eyatukubira essimu yagamba nti bamuzaala eyo gye mwakolera omukolo kibujjo oba kakiri mbwera byonna ebyaliwo okwolwo yabiraba yabitegeera ye yatubulira n'okutubuulira nti olina mujjawo tetwategeera mukyala oyo oba yali muganda wa mukazi sinakindi ayinza okuba nga yali eyo omulamu nze mu ndowooza yange ate bulijjo abantu bakyusa amaloboozi enkya n'eggulu nga ye yatubuulira olwo olugambo nga ye yabawa olugambo kuba sisuubira nti mulamu wange mujjange asobola okuba essimu ekyo kimu sisuubira nti ku kyalo siinaako nyonyonyonyonyo amanyi yandibadde nga amanyi ali eno gye
omwami gye yafiira talina budde obwo nze mu bwongo bwange nsubira mulamu yali anoonya tapping naawe mukwatagane bwekirowoozaako omukazi yagamba mubuuze lwaki tayogera ku basenga ba mwana ayogera ku maama wange ayina abaana ojijjukirayo statement. Okay, nze nsuubira oyo yali abazannya katemba we. Okay, bwe mbawuliriza bonna be waakawuliriza wawuliddemu nti mukwano gwange taata wange nze nali ndowooza mujjawo kojja wange kuba yali era yandibadde yeeyanjula nti nze namba 2 waagunti yagamba nti ayagala kusigala anonymous tayagala kweyogera. Tekisoboka era sikisuubira kale bw'aba mmanyi nnyo ajja ntuukirire kubanga seekweka najja mu lujjudde okiwulira ajja ntuukirire ampe ne ku magezi eiza aganyinyika eiza aganyongerayo kubanga nze madamu Adija njagala ganyongerayo saagala ganyinyika bwekiri. Kati byo bino byalumiriza agamba nti omukolo ogwokubiri gwakulema baali bagenda kuwasa. Oyinayo ko omukolo gwe wali otegese ogwokubiri? Madamu Adija omukyala adde anoonya mboozi oba akubuulirizaako eyo naye tannafuna anoonya mboozi. Esooka gwandibadde omukolo ogwo wagamba nti gwakubiri oyo naye sitole nali nagirekayo eyo emabega baasindika omwami nga bamwadde ku ssente ajja nkwane mprocessi z'okwagala otunda ennyumba biki ebyo n'asuubiza okumpasa biki naye ngenda okola ebyama baagala kutegeera byama ebiri wano mu maka kati senga nagenda wala nga simaze kuba nali nina nze ekikangabwa kyange eky'omwami wange lwansonga mbadde ndudde nalwana kyebbanga ng'era mwekiri mu nze kati nga ntya okukwata ku muntu omulala ekintu ekyo ate nakyo kyannyambako kubanga njijukira bulungi saapapa n'olunaku lwe nali ngenda okulinnya booda ngende mu meeting ng'omuntu nikesi oba tweyongereyo ewala ngenda okulanga omwami wange yeesimbyewo naye ate nga nalinga mutyatyamu waliwo olwo yanjigiranga obulungi waliwo olwo yanjigiranga obubi kati nga bwajja obubi manyirawo nyinza ofuna ekizibu nensirika nenzirayo kati wakati awo laba ate omwana wa mulamu wange omulala bwajja n'akyala bw'akyala maama we akuba essimu ate ng'akozesa ennamba gye nnina ey'omwami akola ki ankwana neŋŋamba bikwatagana bitya naawe nno natabukamukko obwongo naye ng'omuntu alowooza kyenva mbuuza omwana ono ne mugamba ono mumuyita mutya nambuulira agamba awo yo omusajja wa ku kyalo atera okulongoosa n'okusaawasaawa awo biki naye bamusindika e Kampala ajja akole naye tetumanyi mulimu gwakola ki gwakola konse omanyi waakolera nti simanyi waakolera naye abeera muki kyampa amagezi n'okuzuukuka okunoonya owa booda gwe yalinga akozesa okujja eno ne mugamba nsaba kuntwalako eri omwami oyo otera omumuteeka biki ebyo neneekolera obwambega nga nze ng'omuntu ng'omwami bamusasulira akaluumu mwabeera bamu ekyemisana n'ekyeggulo ajja akola omulimu ogwabalemu okola ki okukola atwale ku mubiri atwale n'ebintu bwe bityo bwe byali biyita mu nsi naye nze mbawaera amagezi bakole byonna bye bawulira bye baagala. I might have broken your heart naye bambi I'm really very sorry si bwe kityo si bwe nali nkyagala naye nali njagala amawulire story njongereyo soyo wajongerayo nagiraba nasooka nenkosebwa nsooka nyiiga naye engeri gye nali nfunye ku bantu abampa ku magezi nengenda nga nziririra era mbufunze ngamba mulamu wange yeekwate bulungi lwansonga erinnya lya ssenga terigenda muvaako ekyokubiri byayogedde abaana be babiraba bayita bawalabe
tebijja kuba birungi. Ekyokusatu tukuze yeewa ekitiibwa. Ekyokuna ayinayo amawulire agatali malungi mabega. Ate ayina abaana mu kyalo nange nina abaana. Anaawulira atya nge abaana be balaba egyo emiguwa egiriwo. Ate nga tajja gidduka. Kati akendeeze ku kamwake ye mwennyini yeetereeze. Ebyo bye byange. Pozi ng'aliwo ekirala kyonna kyenyiza okwanukula. Byonna bimazeeyo nabadde njagala kutegeera oba wagwanga mu seffuliya y'ennyama mbu kye wava ogejja n'ogejjulukukira mu nju ya muganda we. Kye nabadde nsinga munnange nno n'omunene aba n'ebizibu. Ffe abasinga okuba n'ebizibu lwakuba nti eby'omutono babiraba mangu, eby'omunene balwawo bikola ki? Okubiraba. Naye nga neeyanziza neeyanzeege. Webalire ddala. Abalungi abatulaba nze Hadiza Kilozi nga bulijjo nze mbatuusaako emboozi bannange. Era nga ndowooza nkakasa ntuukiriza obuvunaanyizibwa bwange. Omukyala wandiika mu comment section bw'otya bw'oyinza okumuyamba ku nsonga eyo okuba nti n'alaba bbaawe. Ogambye nti nno bw'ajja mu bukambwe ekkubo liba bbi. Bw'ajja mu bulungi kyo kibeerawo. Bw'ajja mu bulungi aba ayagala mubiri gwange. Kwegamba akyakujjira ng'omwami. Ajjamu abakola emikolo gino gy'abantu. Emikolo gyonna twagikola. Bantu bagamba wakuba emiranga mbu nga tonnaba simanyi oba kukola otya oba kukyusa kitanda. Bagala kukyusa kitanda. Ekyo kyo kituufu kyo nakaaba. Ayino kikangabwa. Nakola emikolo naye nga maze kola ki? Ge mazima. Kubanga omuntu mbeera we namusanga. Neekanga nengwa. Nentya nali sikisuubira nsooka gampitamu enda okwekuŋŋaanya n'okugira nga kasoose ne gampitamu. Bannange ngenda basibula naye mbadde nerabidde ekintu kimu omwani mulamu kye yagamba nti muganda waabwe tebaalaba ku muguwa gwe yeetugisa. Madamu Adija oliose n'onjijukiza nene yona ng'embadde nkusibudde yagamba nazaala wange ekyo tekisoboka. Ekyo tekisoboka sattako nazaala wange yali ayina ebirwadde bye namusanga nabyo. Omuguwa sinze nagusalayo batuuze be baagusalayo ne gye gwalaga saakola ki? Saategeerayo ate era sisobola kutta mwami wange. Ekyo nakyabeere nga kikola ki? Ng'akimanyi. Satta maama we, satta nazaala wange, ate satta bba wange, ate era simuttangako, ate era sirimutta. Abantu si be baagala ebyokweraguza omuguwa kati baagubuzaawo misingi. Madamu Adija be bamanyi. Sinakindi nga naye mwennyini. Ye lwaki yeeyalaba nti teguliiwo. Madamu Adija tudde mu bintu eby'obwongo. Ye lwaki yeeyalaba nti tegukola ki? Mission ki ye yali emuleese okulaba omuguwa? Olwedde omaze okuwa information oli yeetuze. Maze olabye kituufu. Kati omuguwa ne gye gulaze. Wegufubye ebyennyanja? Naawe tugyeko ebiboozi byo. Wamma tuddeyo ku mboozi. Omukyala omuguwa yali ayagala gutwala wa? Ye lwaki gwe yafokasingako? Kubanza ekyo mpulidde ekipya. Ne mbwongo bwange sakinootingako nti omuguwa gw'omwami wange gudde wano oba gudde wali eri. Ye baaba obeera ovuddeko essaawa eno okyalowooza byamu. Kati ye yali yazze nga naye mishoni ye yakulaba muguwa. Nze simanyi Madamu Adija simanyi ate era byonna bijja kuggwa. Bamulamu wagambye bannamawulire tetulina sayidi naye we tudda mu byali teruli nakyogera nga ndi naye ne mugamba nze bamulamu tobannyongera. Bamulamu baffe mbaweera amagezi tuba tufumbiddwa wammwe. Okufuna mulamu ategeera nga nze kizibu. Naye ate muna ebyakyukamu maama. Luli twakaabanga bannazaala naye kati obudde buno bammuula kye batukola. Anti bannazaala tebalina abamu budde abamu babulina abamu tebabulina. Kati bamulamu be balina obudde. Bamulamu nabo bali awo anti kati bamulamu abasinga baba baali mu nsi. Bafumbirweko.
Munzikirize basiibule batake mwebale kukyaba mwebale kusubscribinga eze HK Media Hadiza Kigoziduka kusozo property consultants ogula ettaka effe tulina ettaka ku kibanja mpola ffe tulina payment plan esobozesa n'omwana w'essomero okubeera n'ettaka neyanza nnyo bakwano assalamu alaikum